Ntebe wa district Wakiso Engineer Ian Cheyune ayimiriza mbagirawo ebifo byonna ebadde biyibwamu kasasiro ng'agamba nti kino kitaakolebwe Wakiso yandirumbibwa endwadde eziva ku bukyafu ezitajja kusobola kujjanjabibwa. Ssentebe Cheyune okwogera bino abadde asinzidde mu district eno bw'abadde atongozaawo okugaba ebibaketi omuteekebwa kasasiro ebisobera ddala 200 nga bitadde mu masomero agasoba mu 100 agamu kwaguwa gali mu district e Wakiso ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa obukyafu mu bitundu eby'enjawulo. Babadde yeetebye ku mukolo ogw'okukwasa amasomero ebibaketi omuyibwa kasasiro ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Engineer Ian Cheyune awaze ebifo byonna ebiyiwamu kasasiro mu disitulikiti eno. Wano aliko enkola gy'agamba egenda okukolebwa mu Wakiso nga basizzaawo ekifo eky'okugendamu kasasiro yenna ate ng'ayawuddwamu nga kino kyakubayamba okufuna ensimbi mu kasasiro akuŋŋaanyiziddwa. Tugenda kukolera wamu tuzimbe warehouse. It's no more this system of landfill. Akulira obugagga bw'omutaka n'obutonde bw'ensi Ssaabaganzi Rebecca ayogedde ku bisoomooza mu kukuŋŋaanya kasasiro era n'alambika enkola gye bagenda okuyitamu okulaba nga kasasiro tafuuka kizibu. Okutandikirako okusomesa okwawula kasasiro avunda ne kasasiro atavunda mu nkola emazeeyo bibaamu langi ez'enjawulo naye tusookedde ku bibiri kuba tugezesa gwe nange obuzibu tubusangawa okuba nti kasasiro ono tetumwawulamu nga bw'ateekeddwa kwawula. Omuyambi wa RDC Namulimbe Angel mu kwogera kwe ategeezezza nti kizuuliddwa nga Wakiso abantu balina omuze ogw'okweyolera kasasiro wamu n'okumusuula mu bifo ng'entobazi kyagamba nti kikyamu ng'ono ategeezezza nti poliisi wamu n'ab'ebyokwerinda bakutandika okukola ebikwekweto okukwata abantu bano. Tugenda ku making sure nga tuteekawo enforcement egenda okutambula ng'erondoola. Abapoliisi bagenda kutambula era we bakugwako bagenda kukutwala mu mateeka kuba kyokola kiba kya bulabe. Wano Ddamba Emmanuel omusawo w'ebyobulamu ku district ayogedde ku bizibu ebiva mu kasasiro okumwekuŋŋaanyako wamu n'okumwokya ng'ategeezezza nti oba osaanyaawo obulamu bwo. Okwokya kasasiro bulabe eri oyo yennyini asooka okumukumako okuleeta akabiriiti n'amukuma yasooka okubeera nti abeera afuna obulabe. Obulabe obujja mu gaasi ezo oba mu mukka ogwo gw'aba yeetuumyemu. Oluvannyuma ssentebe n'abakulembeze abalala bakwasizza amasomero gano ebibaketi era ne babakuutirawo okubikozesa omugaso gwabyo gutuukirizibwe kuba baakubalondoola. Luusi Lukundo okuva mu KCC agamba nti ebizibu bya Uganda bya njawulo nga mu bitundu ebimu enkulaakulana yeesooka enteekateeka. Bawadde Westbends ziyinza obutamala naye kyakulabirako kye tulina okukola. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV aga leero.